embaga eno twali abantu basatu nga tugitandika, bano abalala bayingiddemu luvannyuma. Twali nze, Jjajja Owengo ne Jjajja Owenge, Consulate Office wali e Nakasero w'etuula. Jjajja oyo yateekamu obwesige. Nakyusa embaga y'emirundi ng'esatu ng'alina kutwala dates ze muwadde. Ssebo Jjajja, nkwebaza, nze muzzukulu okunzikiririza. Twatandika embaga eno nga Jjajja oyo agyagala nnyo, nga akunoonya ekiro ku makya n'olweggulo. Ne tutandika embaga era njagala kwebaza lonki gye twasooka okukola twagikolera wa mukyala wange Susan Kinumira. Manyi abantu abasinga tebamanyi nti otukkiriza bukkiriza balowooza nze mbawa. Yimirira obawubireko, singa tewakkiriza osanga embaga eno tetwali gitandise. Omulala gwe badde neerabidde yali Wini mukyala Mabirizi oyo. Banaye abantu temunalaba bantu baatandika embaga eno. Twatandika embaga nga Wini akubira ku makya olw'eggulo ekiro, ebintu bya Jjajja obitegese otya. Njagala kwebaza nti kati eno embaga yakyasa. Era ennyanja eyo gyetukoze byotutwalako Jjajja ebamutwala twandikakadde mukubire Katonda mu ngalo asinga obulungi. Omanyi mwena tekukyogerako naye ennyanja eyo badde nine mukyala Sekiddaabo nagamba naye omusajja gwe tova ku nnyanja ovuga n'eryato, ne mugamba ate ndivuga naye simanyi na kuvuga. Naye ekisinga okuba seefu lyato na nnyonyi. Era ndowooza temutera kuwulira maato nti gassa abantu. Buli limuse wabeera accident eba etuuse oba mbeeramu obulagajavu. Kyekiringa ennyonyi. N'olwekyo Jjajja, abantu bano oba bakwagala bakkubire mu ngalo kubanga olikaawonawo. Kubanga singa omusajja ono Katonda teyamusesemu, singa mwenna temuliwo wano ne Freeman ogwolaba n'omulangira Wasajja omwana w'engoma n'abalala bangi n'abaatugendako. Era njakwebaza Jjajja oyo Wengo ayagamba nti kino ekyali kituguddemu. Twasalawo ne tuzimba ekereziya eri gye baabagiramu mazzi. Buli lunaku tubeera tukiriko ne Freeman oyo. Naye Jjajja omulimu ogwo agubaddemu nga yeebaza Katonda. N'olwekyo njakwebaza Katonda olw'obulamu bwawadde Jjajja. Olaba embaga eno erimu abantu baali badde basusse na wano kubanga Jjajja oyo gwe mulaba muntu w'abantu ne munne gwali naye. Ate nze nga Kirumira, nze nzaalibwa Bambejja naye ate nzaalibwa mu kika ky'Engeri. Munsabire nnyo Bestman oyo naye akola embaga. Saajogedde Jjajja wange kuba muwa ekitiibwa Jjajja Kasujja. Munsabire tubeere tukomewo wano nga Bestman Jjajja wa Kirumira nga naye tukoze embaga ye. Era ayina ensonga lwaki gwe yalonda okuba Bestman. Temukwanagwa nnyo bwe batambula, naye kati kamubugumizzaamu manyi okuva wano osanga n'abantu wadde nti banawasa. Kubanga ye mukyala Jjajja mukyala mumanyi mulaba waali mu bulamu buntu butonotono, kati Jjajja Owengo byagenda okutereeza ne Jjajja mukyala. Jjajja wange lw'onookola embaga oba tunaabeera ku lyato, manyi ffe eryato tetulitya, oba onootambulira ku maato oba mu nnyonyi, byonna tujja kubikola kuba kapasite tugiyina. Abantu abali wano bonna sina banyinza kubeebaza, naye omukulu Wengo yabeebazizza. Buli muntu ali wano alina kyakoze ku mbaga eyo, naye nga be bakolera nabo bakolekeka. Embaga yaabwe bagyagala ate
tebagitegeera omaye jjajja ow'engoye musajja muzungu mumulabira awo naye alimu oluzungu lungi era mulabye ennyambala ya kizungu si eya bulijjo mwebale kwambala bulungi bulijjo gamba abantu mwebale kuteeryako njawulo kubanga mubakwelyako njawulo titwandisanyuse naye obwedda buli muntu aliwali agati basajja bambadde balinga bavubuka balinga kyagala ssebo mwogere mpolawo be bajjajja baffe mwebale mugole jjajja omukyala webale kukuba bantu bakubye kubye wano neŋŋamba kasajjajja waffe omukyala webale kunyirira era twebaza jjajja wengu webale kulonda bulungi ndowooza mukkiriza nti yalonda bulungi jjajja omukyala ate ne jjajja omukyala naye yalonda bulungi jjajja omusajja embaga bulijjo mutunulanga gy'ogenda okuwasa ndowooza mulabye taata wa jjajja bwafaanana musajja alinga mulaalo mumulabyo ye tayogerayogera alinganga saabataka bamwogerera bwogerezesebo atuzalira jjajja omusajja ne jjajja omukazi yimukakubo bakubire mu ngalo ne sayidi eno yatuzaalidde jjajja omukyala mwimukeeko bakubireko mu ngalo kubanga musaanidde engalo eno mwebale kuzaala bulungi ebintu bino abantu babitwalanga ebyokuzannya kubanga okukola embaga oyinza okubuuza pulezidenti wa Nuupu embaga tekoleka kintu kyakwewaayo eya pulezidenti wa Nuupu eyo yatutambuza nga tubeereyo mu kkoto eyo buli kiseera meeting nga tetwebaka naye ssebo olaba obufumbo obutebenkedde bulungi ate ne bafuna n'emikisa babitiibwa kati era ikwale neeno jjajja ebitiibwa bigenda kweyongera fe bwe tukwatako tulina blessings nawe ogenda kulinnya weyongere mu maaso ate nyamba omukwatire ku jjajja wange oyo jjajja Kasujja ebigambo nina bitono w'ekitiibwa naye nyamba buyambi oveeyo gy'oli njagala kwebaza emeeza eyo gyetuddeko eriko regulator wa insurance ow'ekitiibwa Kadonabi mwamulabyawo temumutwalaga wa muzannyo insurance zaffe nze ayina byanyambyeko tukuba bukubi bulwofuna obuzibu badde kulya nemusinga ayogera ssebo omwami oyo atukolera ebintu byamaanyi bweyagala okumanya bya insurance mwekwateko ofiisi ye yasoose n'okuzimba ofiisi empya abedda baye tebazimba nagiyingiramu gogamba ya kizungu nali ndowooza ndi Amerika oba London ssebo bakubireko mu ngalo muto wange owekitiibwa Katonda oli gwe natudde naye tumuyite man of 50 titles Professor Salom Katerega tumuyita man ne darling we darling imukako olaba alinga entoona wano Canon Sekidde oyo no wangu kolaba tatera kulwa ku mikolo ne darling we Dr. Margaret Sekidde bano bazukulu boono naye kolaba tebava wano singa batuse dda bali mu Bayibuli siaka tebali Katonda naye ekibatuuzizza wano jjajja bazukulu bo wakubaga kanziremu nnyimuse Freeman namwogedde obukyamaani wa Buganda Twezimbe batusa kimu bali awo bwena mubeeko abasuubuzi betugwa inedda temuyimiridde abo bonna mubalaba abantu bamaanyi waliwaliwa protein tebe segawa bonna bali awo sijja bamalawo
Gwe omuzadde eyeetaze essomero erigenda okubangulira omwana wo nga muyiiya mukozi ate ayite ne first grade katukwanjulire Shehan Standard Day and Boarding Primary School abagenda okuteeka ebyensoma by'omwana wo ku mutendera ogusingira ddala empisa eddiini ebyemizannyo n'obuyiiya bwonna tubikulembereza ddala ng'ate ebyokulya n'ebyensula bya mulembe ddala tulira n'entambula eri abayizi abaviira ewala gwe ate omuzadde eyandiyagadde omwana wo okuyita ne first grade totunula obulala wonna okwewandiisa kugendera ddala mu maaso okuva ku nassale paka ku kibiina ekyomusanvu day ne boarding ng'ate n'ebisale birungi ate bisobokera ddala jjukira nti requirements zonna omwana wo azisanga ku ssomero tusangibwa Lubaga mu Bulwa zone okuliraana 24/7 motel gwe ayagala okumanya ebisingawo tukubire ku noti 773 73 ne noti 757 noti 626 96 Shehan Standard Primary School. We invest in education. Tukwaniriza ku Mugisha Nandi Tours and Travel. Oyagala kusoma, kulambulako, oba kutambula na mwagalwawo. Tukukolera ku students visa. Munsinga Canada, America, German, Netherlands, n'endala nyingi. Ategwe visa yalema. Mugisha Nandi Tours and Travel. Ky'ekyokuddamu kyo. Tulina obumanyirivu mu by'okukola ku visa. N'osobola okutambula. Tukuwa n'amagezi gawandyagadde okukolera e Bulaaya. Mugisha Nandi Tours and Travel. Ekuyamba okkulungamya okufuna obutuuze tulambuza saako n'okufunira ebifo eby'omulembe aw'okusula n'okukyakalira mu Uganda. Tusange ku Kalungu Building okuliraana City Square, Kampala Road, Level 4, Room 1. Okumanya ebisingawo tukubireko. Weewala abafere leka nkwanjuli Ham Connect UG ye kampani egenda okufunira omulimu ebweru w'eggwanga. Tulina emirimu egy'abawala n'abalenzi mu mawanga nga Iraq, Saudi Arabia, Iran, Bahrain, Qatar n'amawanga amalala mangi. Wano ku Ham Connect UG tutunda n'okugula emmotoka ssaako ne airport taxi. Gwe omwana ow'obuwala olina passport oba tolina jangu ku ofiisi zaffe. Ham Connect UG emirimu gy'abalenzi nagyo tugirina nga ba security guards, ba cleaner, ba housekeeper. Gwe ayagala okumanya ebisingawo tusange ku FB Tower Building ewa Bakuli room number C03 oba tukubire ku namba z'essimu zino noti 755936 ne noti 75515593. Ffe aba Ham Connect UG tutuukiriza ekirooto kyo.